بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. سورة التكوير. الله سبحانه وتعالى قام إذا الشمس كورت enjuba bweribeera ng'ezingiddwako bukeeka ng'ekitangaala kyayo tekikyaliwo Allah akigjeewo. wa idha nujumu nkadarat emunyenye bwe ziribeera nga zitandise okukunkumuka nga Allah subhanahu wa ta'ala azijje mu bifo byazo zitandise okukunkumuka obukunkumusi obwo bwonna bugenda kuba bubonero bwa kiyaamu obutagenda kubeera bwa nseko. wa idha aljibalu suyirat ensozi bwe ziribeera nga zijjiddwa mu bifo byazo ne zibeera nga zibetentese zifumuka mu bbanga ng'olufuufu olutambula. wa idha al-ishaaru bwe ziribeera ngamiya ez'amawako ezinaatera okuzaala ottilati nga zirekeddwa ttayo tezikyalina kaalunda wadde aziinamu bwetaavu mu kubeera nti azirabirira. wa idha alwuhushu bwe biriba ebisolo by'omu nsiko hushirat nga bikuŋŋaanyiziddwa. Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero twakirabye agenda kubikuŋŋaanya oluvannyuma lw'okubikuŋŋaanya biramule bifuuka ettaka atakkiriza yeegombe nti singa nange enfuuse nga byo ne nfuuka ettaka. wa idha albihaaru sujjirat bwe galiba amayanja gonna nga gatabuddwa ne gafuuka omuliro ennyanja zonna zigenda okufuuka ennyanja emu zibeere nga zifuuse omuliro Allah subhanahu wa ta'ala azituntummuddemu eddiro. wa idha nufuusu zuwijat bwe giriba emyoyo gy'abantu Allah subhanahu wa ta'ala nga agitadde mu nnyama yaagyo. Allah subhanahu wa ta'ala emyoyo agenda kuddamu agipange mu nnyama yaagyo nga bwe gyalinga miramu. oluvannyuma agipanga abakkiriza babeere n'abakkiriza bannaabwe abatakkiriza babeere bokka na bokka. wa idha almaw'udatu su'ilat bwe balibeera nga abaana abattibwa nga bato abawala abaziikibwanga nga bato babuuziddwa bi ayyi dhambin kutilat kisobyo ki ekyabasisa bazza gwaki balyoke battibwe bakadde baabwe. omulembe ogwo kimanyiddwa nti okuzaala omwana omuwala mu bamu mu bakurayisha baaliwo obudde obukyalinga kivve. kale bamu baabaziikanga nga bakyali baana bato. omuntu bwe baamutegeezanga nti mukyala waazadde omwana muwala yafunanga obusungu n'akatwala n'akaziika nga kalamu nga tebeetaagira ddala abantu abamu okulaba nti bakyala baabwe bazaala abaana abawala. ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kubuuza obwana obwo obuwala obwaziikibwa nga bulamu bi ayyi dhambin qutilat kisobyo ki kye bwali bwakola bulyoke buttibwe bakadde baabwe. wa idha suhufu nushirat bwe biriba ebitabo nga bibikkuddwa ebyo ebyakuŋŋaanya emirimu gyaffe nga buli muntu atunuulira enkola y'emirimu gye nga bwe yali abamu nga bali mu ssanyu abamu bali mu maziga. wa idha as-samaa'u kushitat bwe liriba eggulu nga lisanguddwawo nga terikyalabika nga ggwe bw'obadde olimanyi mu bulamu buno bwe tulimu. wa idha aljahimu su'irat bwe riba nga omuliro jahimu Allah subhanahu wa ta'ala ngwongeddemu amaanyi mu guseesaamu. wa idha aljannatu uzlifat bwe riba nga ejjana esembezeddwa eri amaaso g'abalabi balabe. ebyo byonna bwe biribeera nga bituuseewo ng'omuntu atuuse okubyegeka amaaso. alimat nafsun ma ahdarat buli mwoyo gugenda kutegeera bulungi nnyo ekyo kye gwakola mu bulamu bwagwo obw'ensi. bwe gubeera nga gwakola birungi gugenda kubeera nga gwesunga obulungi obwo obugenda okuva mu kukola kwagwo. bwe gulibeera nga gwakola bubi Allah subhanahu wa ta'ala aligenda kubeera nga agukombya ku bibonerezo ebijja mu bubi obwo bwe gwakola ku bulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusembeza ejjana eri bannannyiniyo
basobole okubeera nga bagiyingira abalibeera n'ebisaanyizo ebigiyingira tegenda kubabeera wala mu kugiyingira luliba lutemya lwa liiso so nga n'ab'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasembereza bagwegeka amaaso basobole okulaba obusungu bwe. fala uqsimu sinza butalayira bilkhunnas emunyenye ezo ezirabika emikiro so nga ate emisana zibula ku maaso gaffe ne tutasobola kuziraba. aljawaari ezidduka nga ziseeyeya mu bbanga alkunnasi ne zibeera nga ziddayo mu bifo byazo we ziteekwa okubeera nga zibeera zivaayo ne ziseeyeeya ne zitambula ate oluvannyuma ne ziddayo mu bifo byazo Allah subhanahu wa ta'ala mwe yazitondera okubeera nti zibeera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wallayli idha as'as ndayidde ekiro singanga obudde bubadde bukunidde ne kibeera nga n'omwezi teguliyo ng'enzikiza esusse nga kikutte. wasubuhi nendayira amakya idha tanaffas obudde bwe buba bukedde nga bwerudde omuntu n'abeera nga asobola okulaba kyabadde tasobola kulaba kiro n'asobola okubeera nga wabadde tatya asobola okubeera n'abeera nga abadde waatya asobola okubeera nga takyatyawo olw'omakya g'obudde. ensonga erayiza Allah ebintu ebyo kubanga Allah waddemba okulayira nekyayagala mu bitonde bye wadde ng'ebitonde tebikkirizibwa kulayira kitali Allah. ekimulayiza kwe kututegeeza nti innahu laqawlu rasulin karim, innahu mazima ddala Qur'ani eno gye mukutte oba ebaleeteddwa Muhammadi laqawlu rasulin karim bigambo bya mubaka ow'ekitiibwa Jibrilu alayhi salam si bigambo bya lusaago. ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة oyo nnyini maanyi inda ذي العرش awali nannyini arshi makinin ayinawo ekifo eky'amaanyi. Jibrilu oyo alayhi salaamu yaleeta obubaka eri Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. muta'in thumma amin, muta'in thumma agonderwa bamalayika abalala eyo ffe gye tutabeera. amin ate mwesigwa nnyo tasobola kubeera ng'akumpanya bubaka bwaffe nga kye tumugambye okutuusa eri nabbi Muhammadi akikweka tekisoboka. wama sahibukum bimajnun, wama sahibukum bimajnun oyo Muhammadi mukwano gwammwe abatuusaako obubaka obwo simulalu nga abatategeera bwe bamuyita. walaqad ra'ahu bil'ufuqil mubin, walaqad ra'ahu mazima yamulaba Jibrilu yamulaba Jibrilu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yamulaba mu kifaananyi ky'obwamalayika bwe bil'ufuqil mubin mu bwengulu obwali bwetadde obulungi. n'amulaba mu kifaananyi Allah kye yamutonderamu ekyebiwawaatiro olukaaga wadde ng'ebiseera ebimu yajjanga ng'ali mu kifaananyi ky'abantu yatiranga okujjira mu kifaananyi kya sahaba yayitibwanga Dihyatul Kalbi naye Allah yamumulaga mu kifaananyi ky'obwamalayika bwe mu bwengulu obwali obwetadde obulungi ku sayidi ez'ebuvanjuba. n'amulaba n'amwetegereza Jibrilu alayhi salam. wama huwa ala al-ghaybi bidanin, wama huwa ala al-ghaybi bidanin ne Muhammadi tali ku ebyo bye mutalabako asobola okubeera nti abikodowalira n'atabibabuulira kubanga waliwo bingi bye tutasobola kulabako n'amaaso gaffe bikwatagana n'oluvannyuma lw'okufa n'ekiyama. tasobola kubeera nti ayinza okukodowala n'abeera nga tabitubuulidde. nedda tekisoboka. oba okubeera nti asobola okukendeeza ku ekyo kye bamugambye okutuwa musera n'atuwa ddoozi etaweze, ekyo tekisoboka wadde nga waabinnyonnyolera mu budde era bw'abinnyonnyoleramu n'abantu baabibuulira
entegeera yaabwe yali tesobola kubeera nti etuuka ku ebyo by'abannyonnyola, naye omulimu gwe gwali kubannyonnyola, ategedde ategeere, atategedde aleke. Nga ne ku mulembe guno omuntu bingi byatannategeera, naye ng'era ekyo tekimugjaako kubeera nti abibannyonnyola okutuusa omulembe ogubitegeera gwe gulijja ne gubitegeera, era ne gukakasa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadde teyasoma, yadde yali tamanyi kuwandiika, naye ebigambo bye yannyonnyola oluvannyuma lw'emyaka 14 n'omusobyo bye yannyonnyola biraga nti ddala musajja yali aliko amaanyi ga Allah ag'enjawulo. وما هو بقول شيطان رجيم وما هو تري القرآن بقول شيطان الرجيم بقام بيا ستاني انقلي مليه ستاني بقام بيا الله إبلي موبرونغم فأين تذهبون فأين تذهبون kale musaze wokulagawa singa munaaba temukutte Qur'ani nga temukutte ekkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, temukutte bulungamu obwassibwa mu Qur'ani, munaaba musazeewo kulagawa era nga mukutte ekkubo ky'okujjako ekkubo lya shaytan. إن هو إلا ذكر للعالمين in huwa illa dhikrun lil alamin. Teri Qur'ani kirala okujjako okubuulirira ebitonde byonna ekinaabireetera okuba nga bituuka eri Allah nga bisiimye. لمن شاء منكم أن يستقيم liman shaa minkum an yastaqim, naddala mumwe aba yasazeewo okwagala okutereera mu kkubo eggolokofu, Qur'ani ejja kumutuusa eri obugolokofu. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. wama tashaa'una, temwina kyemwagala kibe ne kiba, illa an yashaa Allahu rabbul alamin, okujjako nga Allah yagadde oyo omulezi w'ebitonde. Okwagala kwaffe kulina kubeera nga okwagala kwa Allah kwe kukuli waggulu.